Kachala kabusuza kavuka kachala kabusuza kuko. Kagwane bakuli no. Kalamu yao kakeli kula maguni. Zendi badi man. Just yoli omutamanyi. Just ala ya. Amazima mu lutalo olwo if you're honest nga tutaddemu feeling ayo abantu nga butimachi tekamu ki feeling paza abaddalu kulembedde olutalo paza abaddalu koze eki kuva ku lunaku yaleta ebibozi by'okunaaba tuba tuli awo King Saha agenda akyalira ku swimming pool ensi n'erinda King Saha alinnyeko mu mazzi paka nakati King Saha yakanyanga kuwoza banne muge King Saha alinnya mu mazzi kakati we guba mupiira ekyamazima gubadde gulinga 5-0 wakale 10-5 nga paza ayina 10 Saha ayina mmeka kati okujja kwa nedda bwe yatuuka ku mulyango njagala obuuze Mutabaazi oba oyo Gaaya yayogera mbu yeerooya we he had 5 million in cash Bebe Cool n'agamba bwe tebaziweza 6 sijja kuyimba nensindika I don't know the problem is that I cannot attach the no, don't worry man sagala kuingira mbitu byamu just tell us what happened and then okay, that's exactly what happened. I sent 1M to Bebe Cool's phone. He never refunded even that money. 1 million Uganda shillings to make it 6 million. And all I heard is that the guy has driven off. Me, I'm a promoter. I do events. When you host a guy like Rasta, who is my boy, there are people who walk from Masaka to say we are going to Comedy Store to watch Bebe Cool. Now, naye mu byonna emboozi eno mba njogerako with utmost authority. Ekisooka Muhangi abayimbi bano kabakikole kati nga maze okuwa background ya Bebe Cool kubanga mu bye twogerako tewali comedian ataakola ki ataazannya muyimbi yataakola ki. We've seen shows ku Comedy Star nga baleese Diamond nga bamuwadde $3 ejja dola ninga comedian ekine nnyo tawezeza na nusu $5 ebya dola. Ekyakwata show ne kijijje mu comedy show nefuuka weekly music show. Time neetuuka nga bano bafuuse babbeeyi kati ate nga bacomedian bannafiiziddwa nga tebakyasobola kupuulinga abantu kujja ku show. Abayimbi bano b'amaanyi ne bakwata show ya Muhangi ne bagipushinga neefuuka nnene nnyo neeva ku bantu 10,000 olujja mu comedy nagenda mu bantu 10,000 mmeka. Naye ekizibu ky'abantu 13,000 ate we bajja bwe batandika okugetinga disappointed n'ebyalinga mu shati ne bagenda n'olukumi lwaffe lwe baasanga nga olwajjanga mu comedy nga terumayindinga ani agenda okuzannya lwonga kye lwagala kukola ki kuseka. So we are paying olw'ensige yasigibwa atagigulangako yatayinza kutegeera pain yani naye ate n'amateeka geetaaga okubeera recognized. Wabula Kamoga ayina ensonga ze lwaki abadde tavangayo kukola ki kubanga era kampani ebadde ekubibwanga. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo.
ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazi omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu. So nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool. Abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Kale kusema official na josinziro kubanga totulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gyo wangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga totwegasseko n'olunaku olwaleero. Of course weekend twakatandika tufunye update ey'olunaku olwaleero. Amanjagala n'ezikola buli lunaku naye olumu n'ozunga ng'oli up and down oli wano oli wali ogenda omaliza nga zikulemye naye wona tufunira akadde of course tuba tujja kujja tubere nga tuba updatinga ku biki ebitambula ate namwe mwongera panga timubitegeera eyo. Njagala okubabuuzaako nga tumalako omwezi guno gwa February kansulenti gutambudde bulungi abagugwe gutambulidde obulungi mwabadde mu Valentine nga tewakaaba birungi byerere nawe yakaabiramu katukusabire mu March ate oleme kukola ki kukaaba. Kale tugenda batuyingirawo no n'ebintu by'enjawulo okwongera okumanya biki ebitambula biri side ki ate ekintu kyongera ddala okubanga ate kitambula kaakati social media eno naye yina ebizibu. Kaakati olunaku olw'ejjo enamba gye simanyi yampeereza video yasse kumpeereza video ye ng'omusajja alina obuvidiyo obwajja bwe buti ng'ali mu mabina g'omukazi amanene bwe gati nampeereza n'ekifaananyi ekyamazima kyantwalira eddakiika nga 5 ngamba Katonda wange kino ngaali kiba wannanga abantu mwekola ebintu mu ggwanga bino bw'olaba akavidiyo k'omusajja olina ogamba Mukama Katonda bino abantu mwe baliira amagi n'ebijanjaalo naye nno olemwa nno nze nkubuulira oba Mukama abeereeyo naye abantu babagamba ki ono ng'ate kaakoze tekaali ku sirabaasi yaffe. Kavidiyo ako siina ngeri gye nkabawa wano naye singa mbadde nsobola nandibagonnomoddeko olumbereetu lw'akavidiyo badde ategesese bwe kalaga bantu bannaye oyinza obbeera nno omuvuzi n'olaba omuvuzi w'emmotoka n'ogamba nno ndi muvuzi naye nnoono ate emmotoka agivuzisizza bigere. Kaakati waliwo ekintu kye bayita only fan. Only fan eyo bw'oba nga weekakasa obukodyo n'enkyusa osobola okwerikodinga n'oteekayo abawagizi bo ne bagenda ne beerabirako. Omanyi ku nsi kuno tewali kintu kikyasinze kutambula nga pooni. Era kyovula ne mmala lukyalo lumu ne bagamba nti bannange buli alina essimu efuliizingiddwa naye essimu yokka etaliimu pooni yegenda okuddamu okukola. Amasimu gonna agali mu Uganda gafa okuleka eyange. Amasimu gonna
aliza otanga ku mentioninga mamanya mu mutima gwo nti ate yagundi zonna rate abantu kwe balabira pono alo time emyoka abantu bamungi batukata ate pono laba ino kati pono asooka n'abeera w'amaanyi between 13 to 17-18 nga okyayiga puberty stage eyo adolescence awo ponye eryawo bannaye erawe wali emboozi za nalinda baponi musanze gagenda nenjirabira mu DVD mama nakomawo nagisangamu yahwane kubera omuzadde nakyo kika mama yasangako poni mugundi mu DVD nate kyeyinza talina kyeyaŋŋamba lowooza mu mutima yagamba omutabani atandise poni awo mu masomero awo amu gye nasomeranga nga tuziraba mu lunch time amusooka ne mugobawo omwana wa senior 1 oba senior 2 kale wa senior 3 awo nga tusooka tuziteekamu naye ate kyewuunyisa temuziraba kubanga obudde obusinga mumalira mu madinisa nga mulingiza mubasa awo twagirabiranga mu minolo mwe twalabanga TV naye nga budde mubeera mu ddinisa bwe muti kati n'obuto buno bubi nenonga ekikutte oyagala kulaba ku kigeri gye kibeeramu kati tuba kyekitulemesa main hall ne tugivaako omwana n'aleetawo buno obuntu bulinganga ka computer kabako ne screen wansi nga agendawo DVD ate omwana nga akaleeta mu ddoomu waggulu kati twabirabiranga mu lampolde eyo ng'okwata eno plug ng'eno n'ogisibako kati egundi ya energy save ebeeramu waya n'osibako plug n'oteeka mu lampolder n'ossaako switch kati nga tulabira katanda ka Kenipo twalabanga blue nga Kenipo kagenda okuggwa akatambi nga abaana abali ku buliri bwa Kenipo tobaala muweedo so pono atandikira mu bato n'agenda nga akula kati ate bw'atuuke wano sometimes when people start get kabanga bwe kati naye abantu bafuuka sexually active ate pono akendeerako kati between ate 18 era omuntu ali 18 and 25 alaba pono either yasomera mu single school oba technology waabwe yalwawo okujja oba ati abawala kati okuva ku 18 paka mu myaka nga 45 ate pono si mungi kati ate okuva ku 45 okwambuka eyo andi gye myaka alina okulabako ate n'afuna kyanywa n'akola kati ate awo pono yeeyongera era sobola ndi pono mungi mu masimu g'abantu abakulu kakati byengezaawo kukunnyonnyola kyekireeta eno only fani okubanga zikola kuba zirina bakasitoma baazo abawala wano e Kampala abamu abavuga emmotoka ez'ebbeeyi ensi eri yeerolera era kyoba ndi kakiripu kali akatambula oli akakwasiriza ssimu ye tosobola downloadinga yakwasiriza ssimu ye munnange ka video kafulumye naye si puzzle bambi si puzzle kuba n'akalambazi bakampeereza nimbale gyewa ne puzzle ku makyera naye akakoze eki akampeereza era bwati yavudde nagamba Friends of Uncle Lunabe to the world. This link below on X former Twitter tulabise embwa zino eziboggola ennyingi naye nga teziruma kati omukulu ono kade oba made eno ye page ye era ne mu post ye nawe yalaze essimu nga yeewaana n'okwewaana ng'abuuza did you watch this movie bw'olinkinga mu movie ng'ekutwala mu movie naye ate no mbadde endabyeko kibadde kiragiro kya director sikitegedde ngenza okgenda mu movie ng'omuzannyi wa firimu nga firimu star ali ku kibanda mbwale nga kibanda ate anyumya bibye ne ngamba Katonda kaakati byebyo naye kiripu eno egenza ofuluma nga liri paza alina olutalo ne King Saha era amazima mu lutalo olwo if you're honest nga tutaddemu firimu wala abantu nga buli kimu akiteekamu okifiiringi paza abadde alukulembedde olutalo paza abadde alukoze eki kuva ku lunaku we yaleeta ebiboozi by'okunaaba
tuba tuli awo King Saha agenda akyalira ku swimming pool ensi neerinda King Saha alinnyeko mu mazzi paka nakati King Saha yakanyanga kuwoza banne muwuge King Saha alinnya mu mazzi kakati guba mupiira ekyamazima gubadde gulinga 5-0 wakale 10-5 nga Puzzle ayina 10 Saha ayina mmeka kati okujja kwa ka video kano equalizer kyova abantu bakulimba ndi waliwo ka video kano nga takimanyi nti ono Puzzle si Puzzle naye kubanga tuli mu lutalo lwa kwejerega oba omanya bwe tuba tuli mu lutalo olw'okwejerega mu kwejerega tetubeera mu bituufu mu kwejerega tubeera mu kwewaayiriza na kweteekako bintu oba ontegeera kubanga era mu ffenna ani alina obukakafu nti King Saha atanaaba oba okitegeera naye kale essaawa zino genda ku Facebook page oteekeyo ani mu Uganda atanaaba bwegendayo wegenda ku Facebook page oteekamu mu Uganda ani gw'omanya atakola ki ogenda kulaba King Saha kubanga kati ekyo kyamuteekebwako tuli mutalo lwakola ki kakati essaawa zino wegenda buteeso ogambe ndi wano ewa bakuli wana siganye naye maama position y'omuvubuka oyo gye yalimu n'ekintu kye yali akola manya abantu okimanyi nti omuntu w'omunyonyogera asobola okukola ekintu kyo nva ku ebyo kubanga okuleka ng'ono yalwanalwana dde endalo lwakuba ekifo ekyo ne bwe kirwana entalo ekisigaza ennyonyogeze zaakyo kati omuntu w'omukoona awanyonyogera ne yeekanga akuddiza amagi bannaye nono njagala okuddamu bategeeza nti mpox yafuuse mpox n'abantu b'ekyoteera twagala okubategeeza nti ekyo kibaluma si ddogo ate mpox yesigaliza ekitiibwa nti waayingira waaluma yakoye okuluma ebitundu ebirala ng'ate yayingiridde wala kakati gojja kukwata emimwa gyo gikolenga kale omuvubuka ono awo wennyini ku mimwa waaluma bw'otwazaayo omukono gwaluma n'ekintu ky'omuvubuka eyo sinnakitegeerera ddala aba omwana alina ebisambi ebigazi ng'omwana omutwe gugulirayo ddala ng'oyinza olowooza ali mu mpuku alina kyawuukuulayo nno nga gwali kaamunyega ali kusimwa nno kabonero ka bujoozaako kaakati kino kye tuliko buli omu akimanyi nti si liri Puzzle ekyo buli omu akikola ki naye tuli mu lutalo lwa kwejerega liri Puzzle badde akulembedde omupiira ttiimu King Saha baafunye ekyokulwanisa kaakati ekibuuzo Puzzle kikyakola ki era Saha we yategedde nti nno ka vidiyo kafulumye omukulu n'ata alina nayiti eyo ajjaawo abantu batuula awo anti muyimbi n'abanyumiza emboozi nga yanga akuba fisayo n'ayogera buli kimu ekimuli kuki najja n'ataka vidiyo kano sooka mpe ka vidiyo kano katono naye musuuza otulidde budoogo bwo ffe tuddemu budoogo bwo beera ne budoogo bwo mwekola ebyekisiru bye mwasalawo okwekola ffe twagala bakazi okitegeera ffe tetujja kubeera awo olw'okuba mwaka gwa mulaavu n'akaana kali kammanyiire nga nze sikwagala ate sikulinamu fiiringi kampalanira bwereere kakyala kamusuuza kafuuka kakyala kamusuuza kuko kagwane bakuli no kalabyawo nga keyiringula mu maguni nze ndi badman jazi oli omuntu tamanyi jazi Allah ya so kakati ekyo wekiri naye omanyi buli lutalo lulina repercussions zaalwo kati noto twazze mu lwakwejerega ago ge mazima era teri atakimanyi nti no si Puzzle naye kakati wano mu lutalo tukyalimu olw'okwejerega kati Puzzle kamubakaye kati yekeno kambakayawo kakati awo bakati ate singa ova mu kwejerega nodda mu byaddala bakuwangulirayo bajugala tubadde mu bisiriyasi
mu kujerega etteeka ly'okujerega akaaba teri kukaaba teri kulwana teri kuloopa we bakujerega ennyo nga weebaka anti fe abaana bakujereganga mu ddoomu omwana muba mu ddoomu yenna eba esirise bweti olowooza bakwesonyi omwana n'abatuka mu kaseko mu nsonda n'aseka osooka oya ddoomu atebeddamu neba kakati noota tuli mu lwakukola ki lwakwejerega kakati nga saana naye mu kujerega ekigambo kunaaba bwe kyajja nalaba pazo nga agamba senior nnyabo bwe munkwatirako ajja kunaaba atandisa ajja ggonda nze mulaba ajja kunaaba kakati alaba kasa oba yali ali kuki nga banaakujerega nekyogezaako okukola kiba kikyamunze bwe twali ekitenda awo twali mu siniya 1 mu siniya 2 wali omwana baali bamuyita Sonko kati nga Sonko tumujerega nti basezi kati Sonko twejerega nkuba yali etonya tujerega Sonko jo Sonko bambi mu busungu bungi akyuka omulundi gumu bwe yakyuka eddinisa ne lyeggula kati awo buli amu abadde amujega ne tudda omulaba amaanyi galina agudde n'eddinisa era ne tumujerega wallahi aba asituka mu bw'ati entebe n'evaamu omusumaali ne gugwa kati mu kujerega mu time obanga kujerega modi kweri kyonna kyokola kati saka naye teyamanya bamugamba kunabalaba wagenda ku swimming pool of all things n'atalinyana mu mazzi ensi ne confirming nti kituufu omusajja n'amazzi gadde n'amazzi kakati awe tuli but ffe tonyumirwa naye nga disclaimer, this is not puzzle. The good thing puzzle video weeri mama w'abaana osobola omunnyonnyola abantu abakwetodde osobola okukola ki ekyokubiri guno omuzannyo gwa kunyumira kati batutegedde tuli mu kunyumirwa kati twagala mugambo awo tunyumirwa ebintu bikole ki bibe nga bitambula nga tweyongerayo kale awo no tugenda kubanga tuvaawo tweyongereyo pannayi akireewo Gaddafi n'omwana omulala ali awo ninnya linvudde mu mutwe baakwatibwa omanyi over the weekend mubaddemu arrests nyingi ng'ebimu byetabise but then finally kyamaze okuzulibwa nti akireewo ne Gaddafi then n'oli omulala baatwaliddwa Masaka kati mujjukira okuziika kwali kuziika kwa Pascal yali abeera Bungereza eyo nalabye ne Peng babadde ne Farouk nga boogera ndoza is it South London East London one of the two gye yali akola ki awangaalira kakati mu kuziika okwo Bobi Wine yajja okuziika okwo kwabeerawo mu kiseera okwawukana kwa Mwami Kyagulanyi ne Honorable Mpuuga kwabeerera okw'amaanyi era mujjukira nti nno Abedi Bwanika yalabibwako nga kutina omuzindaalo ng'atunudde mu Bobi Wine nga olumbe ne lwagala okukyankana Bobi Wine n'akwata akazindaalo n'ayimba akayimba tuna ebbanja ffena lyakwagalana naye of course waliwo ebyahappeninga mwe bannaffe abagambibwa nti baakola ki baakubwa omanyiza buli bwe mba njogera ku violence against amawulire gano sisobola kuwagira muntu ali kusaidia ya violence kyokka mba sitegeeza nti nno yakuba naye sisobola kujja wano nga nkola mulimu gw'amawulire ne ŋŋamba mulimba kubanga nange ndi victim w'ekyo mu bulamu bwewalanga nnyo okukolebwa ekintu n'oyagala okwerwanako oli n'akugamba gwe wali oyasama naawe olabe kye baakukoze oba ontegedde so kakati nze oli waavayo n'agamba nti omwamawulire waavayo n'agamba nti baatukuba ebintu byaffe byayonoonebwa nvaayo ne nkivumirira ate ne nsaba okunoonyereza kukole ki kukolebwe lwaki nti waloka kiriipu kati saa zino mwene ensonga era ne luli nakyogera ni kati ngenda kyogera ku katono okusinziira ku kiriipu ya Justin Namiro omuwabuzi gwa president ku Greater Masaka akubirwa essimu nga bamukubira essimu nga bamugamba nti abanuupu bazisazeeko ekitebe kya poliisi baagala kujjayo baagala kuba baamawulire abaaloopye ba bodyguard ba Bobi Wine okubakola ki Namiro agenda otuuka ku location nga tewali ayagala kukuba baaki baamawulire kakati
okuleka ng'omuwabuzi w'omukulembeze eggwanga mutamiivu kye sirowooza. Kati ate wano ab'amawulire tuba tugoyinze longo oba abatukozesa baba bali mu kutukola ki? Tuwabya. Kubanga ono waabanga azze nga bamukubidde nti bali mu kukuba ffe ab'amawulire naye nga tebali atukuba. Ekibuuzo ono akubira ono essimu ogamba nti batukuba kiki kyayagala okukola? Ekyo kyayagala okukola kijjayo eddembe ettuufu eryaffe ery'ab'amawulire. Kubanga ffe olutalo olwaffe twagala ddembe lyaffe nga tukola emirimu gyaki. Kati ab'amawulire b'e Masaka nze mbawagira naye on one condition nga bye tukola birwanirira ddembe lyaffe. Olunaku ab'amawulire twejjako value natandika okulowooza nti nno mu butaasoma bwabwe basobola okutukozesa nga bakola ki? Because now this is a big cause. Bodyguard bakyalo ne babakuba ab'amawulire e Masaka beetaaga justice. Noba tebaaba kubanga waliwo abakozesa okulaga nti baabakuba. Then ate tugenda bumaliza nga tukiikiriddwa buki? Bubi. Ekyokubiri ab'amawulire naddala ab'omulembe gwabwe abali mu myaka gyaffe njagala okubatagambayo ekintu kimu. Old is gold. Naye azannyibwa ku Sunday. Ennyimba enkadde ezo nnungi naye mu wiiki zirina olunaku olwo. Mulekeraawo okukkiriza abantu abakulu abasusse ebbanga lyabwe mu mawulire kubanga omuntu w'omanyira nti ebbanga lye mu mawulire liweddeko kwe kusooka n'ayagala okusulawo kaali abeeko kaali endala gy'ateekinga ono kaali agyagala okuteekinga ono n'emeemerera ate n'akomawo maki. Kati abaana abato abali ku keesi eno temukkiriza bantu bakulu kituufu mukuze mubawulira era nsaba mubawe ekiki ekitiibwa naye temukkiriza bantu abo okubawabya. Mwetegerere mu nsonga eno musobole okufuna justice gye mukola ki? Kamera y'omuntu esobola okuba nga yayonoonebwa. Ekyo kiki? Kituufu. Naye nga embeera yaliwo yinza okuba yaleeta okwonna kamera nga gwe kiweetaga nga munnamawulire kamera yo kuddizibwawo ng'olutalo tolukola ki? So particularly ndeese emboozi eno lwa nsonga emu. Ab'amawulire ndaba abantu buli omu ffenna beeyeesonsaako otubanga oli alina kyayagala oyisaawo ab'amawulire tuba tulina amakulu. Oli bw'aba alina kyayagala okwekokkola adda kuba amaki? Kati ekibuuzo ffe ab'amawulire kiki tukola ki? Oli ajja gy'oli ng'alina ekivu kyayagala opromoting nga kimulemeredde n'agamba Simon nsindikiraako. N'omusindikirako nekikola oba nekitakola ki? Ate bw'ogenda mu kivulu kyo n'olaga obutebe ate awo n'ofuuka mubi. Kakati ffe gye tunaakoma okubeera nga tutambulira ku kati k'abantu tetugenda mmalako. Ebigambo bya Nammere bwe bibanga bituufu amawulire b'e Masaka mwongere okwetereezaamu. Ekyo kitugwanidde. We biba si bituufu era kinsaba bibeereme kubeera biki? Twewala okutuzannyisa ebyobufuzi. Abasajja bano bo balwana kuzannya byabufuzi byabwe. Ebyo byebyo. Kale awo maneesaba tukole ki? Tugende wa Muhanji. Kakati nga tunagenda wa Muhanji njagala osooka ompe kodiyo ya Muhanji. Man, siri muyayi sente bwe zibula katugambe tusolozeza ku gate mba ne kashi siri mwavu nze ndi muyayi nava Rukunjiri nenzijja wano mu Kampala nenzimba ninamuko siri muyayi. I've seen all his boys he paid to promote his song abusing me. Simanyi peng, simanyi kasuku. These are my people. They're abusing me. Ninamuko siri mwavu. I cannot fail to raise. Nebebe kuli kenyini achimanyi he's my boy. I cannot fail. Nebo zibanga narisi ina million mukagezo. He knows I can just open up my app and send it to his phone. So they told me they had given Mutabazi and the lawyer 5 M. They said we need 1 M, which I sent to Bebe Cool's phone. Muhanji, I sent 1 million to Bebe Cool's phone. It is there. He has it. He never refunded it. Let me get this straight, Muhanji. Yeah. Just to get mpola. Kati, so mwalimu muwadeko, mwalimu chasisa milioni mukaga.
Mwamu wako sente mmekanga deposit. No, tebyali mu deposit. Omanyi Comedy Store otuuka ne tukusasula nga tonagenda ku stage. Before you go on stage. Before you go on stage, we pay your money. That's the ad. Crystal Panda, you performed at Comedy Store. I've never given deposit. Bruno K, you performed at Comedy Store. I never gave you deposit. But when you come, before you go on stage, I give you your money. It's the same thing. And all of us, man, okay. Chengeza kutegera Alex. I think bwava kusenda. I think bwava mutakwata. No, that's what everyone is saying. That is not the reason. Okay, what was the reason? Because when we tuogera naye wano, agambye how engeri gye mwamu handling it was sort of disrespectful. Yakitwala bulungi. And I thought, era nze bwe nalaba ng'otaddeyo post y'oluyimba, ne mmanya nti oba maybe musotize ebintu byammwe. And then this coming out here, I feel like it's not right. Antikati bro, for me, I'm real. I love Bebe Cool's song. Motivation is a big song. When the song is big, me, I'll post it. I've been one of Bebe Cool's like one of Bebe Cool's boys. Ask Bebe Cool, he called me and said, post a word circumference at midnight. I posted it. I did not ask him what circumference meant. I didn't know it was even his song. Bebe Cool is my boy. Me, I featured in Bebe Cool's video of Wakaima. You ask Sasha Vibes. I was not paid a coin. Bebe Cool is my boy. Bebe Cool has been my friend for a long time. So when people tell me that Bebe Cool is outside saying, if you don't have 1M, he's not coming in my mind, I'm like, no. Those are what okay, Alex, in your saying, you're saying, mwali mwade comedy on time? Nedda, bwe yatuuka ku mulyango, njagala obuuze Mutabazi, oba oyo Gaya yayogera mbu yeerooya we. He had 5 million in cash. Bebe Cool n'agamba bwe tebaziweza mukaaga sijja kuyimba. Nensindika, I don't know, the problem is that I cannot attach the... No, don't worry, man. Sagala bring it to me. Just tell us what happened and then... Okay, that's exactly what happened. I sent 1M to Bebe Cool's phone. He never refunded even that money. 1 million Uganda shillings to make it 6 million. And all I heard is that the guy has driven off. Me, I'm a promoter. I do events. When you host a guy like Rasta, who is my boy, there are people who walk from Masaka to say we are going to Comedy Store to watch Bebe Cool. Now, for me to make that tweet, it was hurting me that my own boy, Chiringago Crystal Panda, Oktesa Nawe, no tuka event, no tayimba. I think what Manyo Lisa, you are. Bebe Cool knows that I cannot fail to get 10 million. Bebe Cool knows that I cannot fail to get even 20 million. I work so hard. Niko kutunanga fara maso gamwe. Na ye ninamuko kusente. Bebe Cool at the back of his mind, he knows that Muhanji nsobora kuyimbira bwerere nazi impencha. That is I'm trying to defend myself that 1M that was missing from the cash that he had. That at the back of his mind. But listen, all I heard is that Rasta wanted to promote his song and wanted talkability. So that if he does not perform at Comedy Store, everyone is going to talk about. Because I noticed that every TikToker, every influencer who had the budget from Naguru, where you guys were launching Motivation, is coming back to me, saying Muhanji had no money. Bro, zentakara kubakakasa. Siri mwavu nyo. And Rasta knows that Siri mwavu nyo. And Rasta is my boy. Is my boy. Crystal Panda never yari bwe. Wakaimba Comedy Store mirundi ya meka. Senga sina Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Eyo hodi ya Mwangi wiiki ewedde yalina comedy store n'ateekako Bebe Cool nga headliner. Okusinziira ku mawulire genfunayo show teyakola bulungi naye I think mu bayimbi bendabye bakoleddeko Muhangi ennyo simanyi tamuzi zaabwe naye Big Size Bebe Cool, Frigo Band, Shibo oyo naddala owa Jeff oyo niawo Wizo Chameleone oyo waliwo abayimbi nga bayimbiddeko nno Muhangi oyo era nga walaba line-up zaabwe nga wali comedy show yabeera ddala waliwo yabeeranga y'amaanyi nga tosobola kulaba line-up zisoba 10 nga tomulabyeko. And line-up 10 kitegeeza weeks 4 kitegeeza nga every after 2 months omuntu oyo oba okola ki oba omulaba. Kakati okusinziira ku kiŋŋambibwa Kivulu kyagaana. Ekivulu bwe kigaana of course sente n'atazikola ki kakati bonna bamala okuperforminga baperforminga time ya Bebe Cool etuuka okusinziira ku kye baŋŋamba sente teziriiwo. Ontegedde bulungi naye mu sente mutabeerawo ate n'amutumira mbu omwana nkyasooka n'amugamba nti sente teziriiwo naye omuzindalo guno gyawo ogenda okole ki ogenda oyimbe. Kyendowooza ku Bebe Cool gwendabyeko akaseera akatono Bebe Cool omulaba alina show gye yabaddeko eyaba Crystal Panda Bruno K nga champanya nga babuuza ku bonna abasatu ani yasooka okuba hit n'atugamba Chameleone yasooka okuba hit nga tadatuka eso segamba nti Chameleone yasooka okuba hit nenze nali brand name nali n'erinnya otegera bulungi Chameleone Bobi Wine najja n'akuba oluyimba nange naye kuba oluyimba naye kye nali bonna mbasinga nali mbasinga erinnya. Bebe Cool gwe mmanyi ekyamazima ayagala nnyo okuba owakabi era waakaki era ayagala nnyo abantu to acknowledge nti waakabi. Otegedde bulungi kyova laba yize fighter. Kakati mu kaseera nga sente tozirina nga bwe kigambibwa ekyamazima muntu kirowoozebwa nti gwe wandirumbye Rasta n'omugamba Rasta kiraga sente zikola ki sente zigaanye naye mbadde nsaba ojja okole ki Bebe Cool ono simumanyi nnyo naye one thing I know about Bebe Cool mu industry naddala abantu abafunye obuyinza oba abafunye omukisa okusembeera ku balina obuyinza Bebe Cool ono w'obanga alina omukisa ogukutaasa nga ekizibu kyetaaga kutuukirira alina buyinza Bebe Cool ono y'omu ku bantu ng'omutuukiridde n'omulaga nti weetaaga obuyambi bukyakola. Kyova olaba nti ne ku comedy store Muhangi bw'ayimirizibwa okuddamu okukola ku WUMA olwa misolo gwa URA Bebe Cool y'omu ku bayimbi abangi abayimbidde ku WUMA y'omu ku bayimbi abaavaayo abatono waabanga si ye yekka n'agamba naye omwana ono waffe ekisookubiri kyakola alina baayamba twandimulese n'akola ki Muhangi mu komenti agambye nti bwe yajja okunnwanira nali musasudde. The question is bameka ku boosasudde abaavaayo ne bakomenting about comedy store naddala abayimbi. Bebe Cool bwe kiteeka mu kulwana ddayo mikwano friends with Kenzo mugende mububuuze nti festival ng'eringanga eraalidde nga lubaaji nganga agikuttemu walwana naani
gayo no jja musangamu genda mu bizonto shoya bizonto yasembe yali ekuze eki eganye ani yalwana okulaba nga avaayo this guy alien skin lwasembe okubeera mu komera ezo reconciliation ezoogerebwako ezaakolebwa ani yali ali wakati weezo kyengezaako nno okusimba nti zisobola obbanga ssente tezaaliwo nene Bebekulu we've tested ng'omukkiririzaamu njagala oddeyo ku nnyingo gye nasoose okugamba nti Bebekulu ayagala nnyo mumukkiririzaamu era ayagala nnyo mumuvimbisa nti muki bw'otuuka ng'oli mu bwetaavu bwe n'omuvimbisa nti munene Bebekulu always be there for you ku batono b'enkoze eki kyengeza kugamba nti singa ono yajjeewo ono namugamba papa zikola ki none bivula bikozeeko ne bikola ki ate ndasobola kugula amafuta gaawo ono and amafuta wemini waba alina okukola obukadde nkabo ndasobola kugula kakadde kaawo ki naye nga gwa akatuusizza but the problem getwogerako omuntu getwogerako is Alex is arrogant. I've ever worked with Alex. You can work on show yalinga ya kusatwa ku comedy store. Turn up yali nungi. Nze na hostingira. Show negwa angamba show koze bubi genda bakuye emitwalo 5 ate toyomba. But because for me na nga mukama wange nga nange njirabye oba ontegeera. But ekyo ate singa okigamba omuntu atakumanyi ayinza obutakola ki so kati nza wensoka okurealizing ensobi ekola ki emu naye mu byonna emboozi eno mba njogerako with utmost authority. Ekisooka muhangi abayimbi bano kabakikole kati nga maze okuwa background ya Bebekulu kubanga mu bye twogerako tewali comedian ataakola ki ataazannya muyimbi ataakola ki. We've seen shows ku Comedy Star nga baleese Diamond nga bamuwadde emitwalo 3 egya dola ninga comedian ekine nnyo tawezeza na nusu bitano ebya dola. Ekyakwata show ne kijijje mu comedy show ne efuuka weekly music show. Time neetuuka nga bano bafuuse babbeeyi kati ate nga bacomedian banafiiziddwa nga tebakyasobola kupuulinga abantu kujja ku show. Abayimbi bano bamaanyi ne bakwata shia muhangi ne bagipushinga neefuuka nnene nnyo neeva ku bantu 10,000 olujja mu comedy nagenda mu bantu 10,000 mmeka. Naye ekizibu ky'abantu 13,000 ate we bajja we baatandika okugetinga disappointed n'ebyalinga mu shati ne bagenda n'olukumi lwaffe lwe baasanga nga olwajjanga mu comedy nga terumayindi nga ani agenda okuzannya olwo nga lwagala kukola ki kuseka. So we are paying olw'ensigo eyasigibwa. Currently mu kibuga tewakyali okuleka ba Fun Factory era nekifudde Fun Factory ey'amaanyi kiri kimu. Nobody comes to oba goes to Fun Factory nga asuubira omuyimbi. They are expecting comedy. So kati kino nti mu kaseera nga comedy waali ba comedian baaliwo. Mu kaseera nga comedy taliiwo era ba comedian bakyakola ki? Ne mu kaseera nga abantu tebaliiwo ate abayimbi batandise okubawunsinga ekivvulu. Kubanga wadde nga Alex is arrogant era oyinza osanga nga talina comedian gwe yannyonnyola. Because a comedian feels this is my platform. If I don't perform at comedy stongenda performing away wachi ne Bebekulu ne wata performing ku comedy side na other venues zasobola okukola ki okuperformingako. So eyo nsigo etandise okumeruka. Naye mu byonna era mu live naluddemu ekigambo Bebekulu is my boy. Bebekulu can't be your boy, Alex. You can't. Tasobola kuba mutabani wo. Nimusobola obeera ba partners. Because naye mu industry omazemu okumala ki? Ebbanga. Nga mmaliza ku Alex. Among the things weegenderezanga nnyo omuntu ayogera ennyo ku ssente, I have money. Weegenderezanga nnyo omuntu ayogera ku bbanga lyamaze in a certain industry. Weegenderezanga nnyo omuntu ayogera ennyo ku biki byakoledde abaki? Abantu. Ebiseera ebisinga ebintu byabyo byogera kubanga biba biri mu past tense.
wadde kizibu olumu okwawula byenkoze nanga abikoze kubanga bwe mba nkyaliwo n'abantu balowooza nti byenkoze nkyabikola ki. But bw'owuliriza audio ya Alex is even a little bit frustrated kubanga Alex omuntu yalina comedy show ng'ekuba abantu 25,000 buli week nga tolanga because Alex nga ateeka bute posta ku Lwokusatu. Nze nali nkozeeko comedy show nga Alex eriyo ku Lwakuna yange eriyo ku Lwokusatu. N'olanga okuva ku Lwa Friday Alex n'aleta line up ku Lwokubiri. N'osanga comedy show ng'ejjudde bweti. Essaawa zino nga n'akabaala kooli tusaka kuba abantu 100. So he's also frustrated. Naye mu kaseera ate kano w'osingira okwetaagira gyo mikwano gyo muzimbye ekintu kino. Eno etime balina okusinga okutegeera nti ssente ziyinza oba tezikyajja naye nga comedy shows tuzikola ki? Tuzeetaaga. Byebyo. Kyala tumalirize. Olunaku olw'ejjo Kamoga yafulumizza ekibaluwa attempt to sue. Ayagala obukadde 200. Ayagala okumwetondera in the name of vujja ebigambo Suna Ben byabadde ayogera. Yamwedde essaawa 28. Kakati bwe twali tushootinga pano yaffe gye nkola ku Lwomukaga ebeerako Ron Mark ne Unique bw'atabaawo Unique of course nfuna gwe nteekawo awo twalina essula. Okusinziira ku source gundi gye yalina ng'eraga nti nno ttiimu ya Kamuga yali ekooye. Ng'era bali bamaliridde okulopa Suna Ben. Naddala kye yakola ng'ali ku lumbe lwa maama we. Kubanga ajjukira binabadde abikola nsobola okukyaza Suna Ben mu interview yange n'etambula mu bantu 1,000 n'esirika. Najjukira kino kyali mu kaseera ng'afiiriddwa maama we so nga entertainment eyes zonna zetunuulidde Suna Ben musajja wattu. Kati statement yonna gye yakola kkiriza oba gaana yatuuka mu bantu bangi. Era mu kye nnawulirako ku Olw'omukaaga nti bamulinda abeeko kirala kimu kyakola. Ekyo twakyogera ku Lwamukaaga misana, ku Lwomukaaga ekiro era n'addamu. Era luyimba lwa Lumbeza era n'addamu. Kati kwe wano ku kiwandiiko tukola ki? Kati ebisinga okuluma ku lwa Boy Child nze ndi I sympathize. Nyinza oba simuwagira but I sympathize with Suna. Naye amateeka muzibe. Kati the earlier you understand nti amateeka musibe the better. Ono omusajja asobola okulekayo Suna. Asobola. Kati Suna yakozesa olutalo lwalwana lwa buntu. Nakwesiga n'engula ettaka ewuwo. N'okwata ekyapa kyange ate n'okigattako omuntu omuki. Leero mbadde n'omuntu gwe njogera naye. Kakati abasajja bwe tuba tugula ebintu naddala ate nga tolina ssente. Bw'okuba ddiiru tugambe ya bukadde 10 okwatako obukadde nga 6 n'obuweereza omusajja w'ettaka. Tugambe oyagala obukadde nga 2 n'omala n'onoonya obukadde nga 7 n'obumuwa. Baana sinogenda ng'omuwaako mpola bwegayirira bw'omugamba nkwatiramu paka bw'omalayo. Kati hasa ezo olumu zisigala ku mutima gwo buli bw'olaba property yo nga either efunye obuzibu bikoze bitya. Kakati I believe Suna kika kya muntu bw'atyo. Ettaka ly'engeri gy'aligulamu, engeri gy'anoonyaamu ssente ze. Kati obuntu bwe musindikiriza okugamba ate gwe tewandinkoze ki? Naye obuntu obwo bwetaaga okujjukizibwa nti n'amateeka gakola ki? Gyegali. Waliwo ono guy yani Kanso Ssemakadde. Kanso Ssemakadde yatuka time ne bamulonda okugulya lo Kanso. Ya Ssemakadde najja n'amaanyi. Ne batukanga mu mateeka Ssemakadde tebalina bamufunira. But because ayogera nnyo za somehow n'awaako waaseerera. Baali tebaagala kukwata Ssemakadde. Nze mu ndowooza yange ekigendo kisaa kukwata Ssemakadde. Ekigendererwa kyakujja Ssemakadde kuba pulezidenti bwaki. Naye waba ali mu ggwanga tolina w'osobola bumugirako.
ne bamugera nga afulumye eggwanga ne bamusalira omusango. Hadde n'omusango ogwokubiri yakigamba nti yavuma Jane Francis Abodo aba DPP nago bamutaddeko kiwandiko kibatukuntume. Teri musula asobola kudda mu ggwanga. Technically baba kumaze okukola ki? Okuwangula. Kati suuna singa guno omusango bagwita defamation gumusinga. Kamuga yabamaze okufuna tiiki ye nti obadde ompayirizanga. Kati ate suuna baba bamaze okufuula omunafu ennyo ate gwe okutambulira ku orders zaki. Tikona kati ifo okutwayo obukadde olwenda ogenda kusasula bill z'abalooya obukadde kala 5. Kakati ekyokubiri twagala kino ekyapa kati okonfirming ddala nti kya Nambwayo oba kale katwagala Nambwayo muteeke ku kyapa mu mateeka. Ontegedde bulungi? Kati technically baba bamaze okukola ki? Kati amidistinga mu buntu feeling ekyo kikuluma kubanga atannagigulako yayinza obuwolereza omukazi oba gwe baagigulira obukuzi omanyi mu Kampala tulina obuzibu abamu ng'ettaka mwasikira sikire. Yesu osula Kampala n'ettaka lyali lya kitaawo my friend. Ontegedde? Naye ndi mu kwogera ku mwana eyagala ku makya n'asonda. And it is not your problem kuba nange abange singa Katonda abanjulidde saazi balina basobola okusikira. Naye ate basobola kuyimirira wennyimiridde kubanga ate ebyange nabyegulira. Era nze mutabani wange nja mugamba. Tosobola yimirira wennyimiridde mulenzi. Gwe obulamu okuze emmotoka ogirina ekujja ewaka n'okutwala mu ddwaliro. Nze nakula boda yekola ki? Kakati gwe oba siggaali. Kati gwe success yo wema akomye ku mmotoka ya bukadde 10 gwe ye nabba ya 12 oba tonnagivuga blood oli failure. Those are some of things between okugamba abaana. N'atagenda kusomera okumanyira abantu. Omwana w'omugaga the best you can do is being wise. Kubanga ffe tuyinza bate twali bagezi nnyo lwansonga nti nali nkyatudde mu kirasi njagala kukwata ate ne bango ba school fees. Gwe nkusasulira Niiru. Nsonga ki gyompa okugwa. So, atagigulangako yatayinza kutegeera pain yani naye ate n'amateeka geetaaga okubeera recognized. Wabula Kamoga ayina ensonga lwaki abadde tavangayo kukola ki? Kubanga era kampani ebadde ekubibwanga. Kati kino Kamoga kyakoze ali mu kutalaafiya sinakindi ayinza obbaatiisaamu bibiri. Ali mu kutalaafiya oba akola ki? Kati ku nsi business ezitaso kati nze nina omusajja wange atunda ploti. Mulangira is one of the honest men abatunda ploti be nalinda byeko. Nebbanga linda bidde kumulangira bamusibako ku bufere bw'ettaka. Nenga mulangira gwe nkugambako namugula ku ploti yesooka. Mba nvuga emmotoka nvayo n'ensanga omusajja yali covid nga atuyanye mu mugongo bw'ati. Nangamba nambuuza over wanti mali naka ploti kange nva kola ki? Okulambulawo. Nangamba ani yaguziza ne mugamba mulangira nangamba oyo oli ku kituufu. Kati ettaka n'emivuyo ba Luganda batambula we bati. Kati ono tasobola kuwangulwa oba tasobola kukwatibwa n'akwatibwa yekka. Abantu bangi abagenda okuvaayo ekyo nkyogeredde wano. Kakati ne Kamuga naye alina kuba ebyo nga bwe nkugambye nti ettaka si buli bufere nti buba bugenderere. Ne sayansi w'ettaka alimu ebintu biki? Kati Kamuga alina ensonga ki naye badde takola ki? Kubanga amakampani the way run companies bere companies zonna ososanga wano nga buli omuna bitambula bulungi nga tulina license. Buli company erina obuntu bwaki? Kakati guno omusango gugenda kubeera public interest. Suna Beni kiki kyagamba. Kubanga ate byonna bye mbagambye ensi tetunuulira mateeka.
ensi etunuulira obuntu bukola ki kakati kino omusango gugenda kuleka kampuni ye ku minzaani guleka kampuni ku minzaani kyova olaba nti nze ebigambo byange biri bwe biti buli omu addeyo yeebake yeerowooza ekituufu kyekikola ki omumala okwerowoozaako ekituufu musisinkana abantu abo mumalewo kino njagala okukiddamu nga ndi wano Suna Bene munaku nnyo okwesonyiwa ploti gyaguze eggaluga natakako ne kalina esaba mu bukadde ebisatu munaku nnyo muveeko ebibozibozi byammwe bimukuula abagagga ng'azitowa obuwumbi nga 2 ng'ennyumba gye mwogerako etudde yenkanankana obukadde 2 tondo Suna Bene si kyekika ky'omuki kati temujja kumutwalako kyalowooza nti kiki asirike kyokka n'okumukwata musobola okumukwata naye omutima gwo nga bamugenda kusiikula ati kyemutandyagadde kisiikuuke kati okutuula ne muteesa kyekisinga okuba ekikulu Semo official mero kubanga ate mutulaba yongera kubanga to subscribe ku mukutu guno ate video zijja kwongera kubanga tuziba wasibye ebyo bere bulungi mwera Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyonyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.